UPDF ebyeganye so nga ate munnange mu ngeri y'okutabulwa ate Muhoozi yeewaana bwewaanyi n'akakasa nti byonna bye mwalabye operations zonna zavudde erinze order from above, era n'alayira nti agenda magere wa Bobi Wine okusalako. Kakati Ssenyonyi bw'atyo naye n'abaako byayogera mu ngeri y'okwewuunya eya kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Ate Ssemujjuŋŋanda bw'atyo ye n'alambulula mu mateeka ekikolwa ekyakoleddwa amagye kikyamu nnyo. Kakwenza era bw'atyo naye avuddeyo n'ayambalira Muhoozi. Ate muganda wange Muhoozi ye akyayongera okubeera nga yeewera, atuuse n'ekiku ky'okutta obunja kubatta. Kale munnange aba Nuupu wakati awo nga omaze okutegeera ebya Muhoozi ebyo, abo abawambiddwa batutegeeza nti abasajja bali eri beewera nti bagenda kusaanyaawo Nuupu mu mwezi ogwo, bagenda kugisaanyaawo. Jjukira mu Gen. Museveni yatutegeeza n'agamba nti eyo gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo, ngenda kuyita eno Mwanda ground, yinze ngenda kugimalawo, era na drone nezirako okubeera nga zisomba. Kale kwegamba ekyo si kyakwewuunya yadde n'akamu. Kale munnange nga mmaze okubeera nga nkubuulira ebyo, ffe tumala kulya olwo ne tunaaba mu ngalo, kankulamuseeko gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Uganda Atlage mu mikwesese nga bulijjo bwendi nnyo. Waliwo omuntu yabadde ngamba Uganda Atlage tetukyakulaba mu mwezi, tukulabamu mulundi gumu. Muganda wange mbeerako lwakuba mmwe abatannoonyaako. Ate n'ekirala njagala mumanye nti omukutu guno gwafuna obuzibu 2024 mwabimanya kuba nabyogera nga wano mu kulaajana. Kakati nalina okusangula embuuzi 11,000 ze nasangula, kumpi omukutu gwasigala mukalu. Kati mu search engine eya YouTube kitegeeza nti sinze omu ku ezo channels ze bakuleetera awo amangu. Kati abamu bo tebasubscribinga, tebanyiga notification bell, wabula ye kasita alaba ebiri awo bamuleetedde okusinziira ku biki byasakinga. Nga bw'olaba ku TikTok bw'oba by'olaba bya buseegu era bajja kuleetera buseegu, bw'oba olaba katuuni bajja kuleetera, bw'oba olaba boxing kati nga nze ndaba nnyo fights era bajja kuba bazikuleetera, okitegeera. Kati ne YouTube bwetyo bweri nti gwe bw'onyiga notification bell bajja kuba bakuleetera emboozi zemba ntaddeyo subscribing ku channel ya Uganda Atlage, then onyige notification bell. Gwe mugaso gwakyo bajja kuba bakusembereze bakuleetera ati Uganda Atlage akoze upload, osobole okubeera ng'obiraba byentaddeyo. Kati bwekityo bunnaye bwekiri, si kuba nti sibeerako ku mukutu naye mbeerako, naye kati ndi eyo wansi eyo bulwanaganyi kubeera nga nange bwe babeera basaakinga omukutu bagulaba, naye kagamba guli wansi olw'ensonga nti emboozi teziriiyo. Twasangula emboozi 11,000, kinene nnyo. Kakati munnange butereevu bwe tutyo twolekedde UPDF bano munnange baanukudde ku kiwandiiko ekyafulumye bwe kibagamba nti kya bulimba, nga kiraga nti UPDF etagetinga opposition ya Uganda era etagetinga ba leaders mu opposition nti bagenda kubeera nga babakolako. Katunaawakanirawa nga CDF ali eri yeewaana ne kitaawe yeewaana, kubanga baatugamba nti bino bagenda bikola mu ngeri ya NRA. Kakati buno bwe bumu ku bukodyo gorilla tactics ze balimu, bakola ekintu ne bama ne beewakana. Ne ku biseera biri mu biseera by'entalo nga bambala uniform z'amagye gavumenti ne bajja ne batta abantu ne bamaliriza nga basiriza ekifaananyi ekibi eri gavumenti, so nga ate be batemu nnamba emu. Kati ebyo byonna baabikola nti bakola ne beewakana, bawamba abantu ne bagaa nti opposition yeewamba abantu, yeetulugunya abantu, yerina torture chambers, yerina zi drone. Kugamba nga kibagezaako okubeera nga munnange batukakasa mu ngeri y'okubeera nti batulabanga emmome. N'ezo emmome nnyingi njagala okubabuulira era oziraba nga zikkiriza. Nogamba lengera emmome. Kakati
munnange ebbaluwa eno oba ekiwandiiko kino kisharingiddwa ku social media platforms zonna era nga kino kibadde kikiriminga nti Uganda People's Defence Forces UPDF bwetyo etandise ebikwekweto operations nga era ebyolekeza abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati ebbaluwa eno eraga nti yawandikiddwa nga 22 omwaka 2025 omwezi ogwokubiri, egamba nti eraga nti yasayiningiddwako Kanudeo Akiki era nga erimu ebigambo ebikaawo ennyo omuli n'okutiisatiisa ba opposition leaders. Kakati UPDF yo etugamba nti ebbaluwa si yaddala si ntuufu, kwegamba nti bagesengete kiraba era nga bagamba bagezako kubeera nga bategeeza nti eno yakoleddwa abagikoze babadde bagendereddemu kubeera nga basaasaanya information oba obubaka obutali butuufu olwo bateeke okutya mu public. Naye nga sinaba kugenda wala njagala mumanyi nti nkugambye buno bukodyo bw'eki NRA bwe bagamba NRA bategeeza obukodyo bw'ekiyeekera baabutukakasa Museveni yagamba kati agenda bakwasaganya ngeri ya NRA kati bino byonna baabiteekangawo of course nti n'abakuba ebicupuli waliwo abasajja abamu abatunda engatte empya naye kati nga baagala bazifuule ng'enkadde kati kye bakola bafuna oba obuwunga bwaki ng'evvu bwe bityo ne baziteekamu ne zeefumbafumba kati gwe bw'ojja okugiraba ogiraba nga nnamu eringa eriko n'obukuku naye nga olaba olowooza nti nkadde so nga ate empya kweri abantu nga bo tebagula ngatto mpya baagala ziri enkadde. Kakati omuntu waba anaawandika ekiwandiiko ng'ekyo nga anaakyegaana era bajja kiwandika mu luzungu olwo nga bwe batunnyonnyola era ne mu ngeri nga bagenda otunnyonnyola kugamba kwe basinzira okubeera nga bakyegaana such that basobole okuba ne reason lwaki bakyegaana kubanga nawo naffe tumanyiiwo kye bayita okufera okitegeera kubanga already mukama wamme ye already kati ajja wholesale n'ayogera buli kimu naye n'atuuka n'okuderiitingayo ebimu n'abideriitinga mwalabye bimu biraba ndowooza tweets zasinga okubeera nga ateeka ate n'azideriitingayo oba oliawo nga maze okudda engulu namugamba nabigize ddi bannange najjayo mu ngeri efaanaganako bwetyo naye nga tekitegeeza nti nno si ye yabitaddeyo kubanga abantu batugamba nti bahakinga omukutu gw'ebiki naye ye kennyini nabo bennyini ate bamaliriza basoose biwagira ate ne bamaliriza nga bibaswaziza. Kakati UPDF ennyonnyola nti ebbaluwa eno eri fake mbu kubanga teva mu official source mu magye batugamba ejje UPDF litugamba nti ddyo mulirabe nga professional group mbu etalina sides mu byobufuzi tetekinga side yo eri wamu mwenna balaba eri neutral njagala mukikkiriza ekyo kubanga muli mmome babalabanga emmome ekyentegeeza. Kakati bo bagamba nti omulimu gwabwe mbu kukuuma ggwanga Uganda wamu n'emirembe mu ggwanga Uganda wabula bo tebiyingiza mu byabufuzi naye ate mukama waabwe ali butereevu muki mu byobufuzi. Allah kwegamba bwe baba nga kiri bwe kityo kiri kitegeeza nti bakwate mukama waabwe tebalina amateeka gabafuga nti mukama waabwe ali above amateeka ga UPDF kitegeeza balina okumuvunaana kati nga mu kkooti y'amagye naye bwe kiba nga tekisoboka ng'ate mu kkooti y'amagye gye bali gye bakijjanya abantu aba bulijjo ng'ate bo bennyini be batoga mu nva awo muganda wange w'olabira nti mu butuufu Nobert Mao yali mutuufu ku kigambo mmome yali mutuufu kugamba mu angles ezimu. Kakati bo bagamba nti they are not after going they cannot go after political opponents okiraba bo tebaliwo kukadiza nti Museveni oba Muhoozi tayagala bano tebaliwo kugenda kulumbagana eyo bo bali neutral bali awo
n'obatunuulira. Kakati era ebbaluwa eno mbu erina ebizibu mu yo bwe bagitunuulira bagikubamu ebituli kati olwo ebbaluwa yaabwe nti okumanya si ntuufu mbu olulimi olwakozeseddwa luli very informal and aggressive, nti si lwe lulimi kwegamba lwe bakozesa mu ngeri eya bulijjo nga bategeeza abantu mu ngeri ekkirizika, ate kwegamba lulaga nti lulimu kwegamba ekibuli ne ekifuba, okukozesa ebintu mu ngeri y'ekifuba. Togenda kubatta, togenda kukola tutya, bwe bityo. Kati bo bagamba nti luli very informal and aggressive, luli very informal and aggressive. Akati era munnange mukubeera nga batunyonnyola, bakyayongera okubeera nga batunyonnyola kubanga nga bwe nkutegeezezza nti ku just kwata bukwasi kubanga ba officials bangi nnyo abatamanyi Luzungu. Nti tuwandikire ebbaluwa egamba bweti n'omuntu nga ate era amanyi Oluzungu era asobola okuwandiika naga tubiwandiike bitu nga biwungawunga bwe biti mu ngeri ya calligraphy. Kati tubagambe nti ebisi byaffe tuli very professional mu Luzungu, tuwandiika Oluzungu olulungi n'olufu era oba olumanyi kubanga omuntu amanyi Oluzungu olulungi n'olufu aba alumanyi. Abeera alumanyi kubanga oba oyogera n'abantu abamu nga tabamanyi Luzungu by the way era olina kwogera nga bo, okitegeera. Bw'oba oyogera naffe kati nga nze atamanyi Luzungu oba olina okwogera nga nze ng'olukyamya nga nze Uganda atalagi nsobole okukutegeera kuba onoddamu kwogera n'oyogera nswinswiwe oli omukambwe era nja kugamba kaseera mba njitaba, okitegeera. Kakati munnange official UPDF statements batugamba nti zo batera kuziwandiika mu ngeri ennambulukufu obulungi ate ennungi ate ng'eweesa ekitiibwa. Bagamba nti engeri gye baphrasinzeemu oba engeri gye baleeseemu ensonga yaabwe nti banokoddeyo mbu I instructed my boys, mbu nalagidde abalenzi bange. Bagamba nti ekyo munnange tekiri mu ngeri ya UPDF, tebeera si engeri UPDF gyewandiikamu official documents zaayo. Kakati munnange nga batugamba nti ne grammar kwegamba nti Oluzungu lwabadde lukyamu ne spellings zabadde nkyamu n'ebyo byonna bye batugamba bibeesibako ng'obukakafu byonna bisobola okukoleka, naye ekikulu kya byonna message etuuse. Era ng'agamba nti bo bagamba nti kino kyabadde kigendereddwamu kuteeka kutya mu bantu. Already obubaka buba buyiseewo mbu era olw'okuba Oluzungu lufu, grammar mufu, spellings naye kati kiba kitegeeza nti ebbaluwa teyawandiikiddwa mbu UPDF officer. Ba UPDF officers bonna bamanyi Oluzungu. Are you sure? Kubanga tulaba wano nga juzi bwe baali boogera ku court martial nga kooti enkulu emaze okusalawo nti ba civilians tebalina kubeera nga bawozesebwa mu court martial, mu kooti y'amagye. Twakiraba butereevu nga waliwo ate source etava mu boogezi b'amagye nti oba Kulaije n'omumyukawo, naye twalaba ate nga waliwo ayogera eyajja okuwa statement ku nsonga eyo era ng'akulaga nti ate avudde mu office ya CDF obuziza gye yabujje. Ate era still tulaba Andrew Mwenda civilian nga ate yatuwa eby'ekkongo, kitegeeza nti yayogerera office. Kugamba akatogo ko weekali awo era temujja tulimba. Nze sijja kukkiriza bino kubanga njagala okubuulira nti ye omuntu aba amaze okuyisaawo obubaka bwe. Kiringa bwe banaakwata omutamivu ne bamuwa kawalage ka 2 mu kufiirwa bamugamba gwe mulangire. Kakati omutamivu ajja kujja akulangire tukulaba mu kuziika kokka tetukulabako walala wonna oba tukulaba mu kiire bwe bityo, okitegeera. Ng'alangira bano gwe baagala okubeera nti bamusomera ng'abantu bonna bakola ki bawulira bamuswaze. Tekitegeeza nti omutamivu oyo byaba yayogera tebiba bituufu. Kisooka njagala okimanye nti byaba yayogera ate mubaamu ebituufu. Tekitegeeza nti nno lwakuba abatamidde
nti byayogera batabitegeera kubanga yasobodde okukwata ssente ze bamuwadde n'agula kawala kawala n'akakwata n'akayiwayo era n'ategeera mu n'atayiminga wa walina okwogerera ebigambo era n'abyogera okitegeera kati ajja kubyogera mu ngeri y'enfu oba ayogera omwenge mu ngeri y'omutamiivu tekitegeeza nti obubaka tebuyiseewo oba tekitegeeza nti abamutumye tebategeera oba bo tebalina ddoboozi lisobola kwogera ku mukolo ng'ogwo banza n'okubanga be babadde aboogezi naye ekyo mu mbeera gye baagala kiyitewo ne bakiwa omulala ne baborowinga omutamiivu oli kakati muganda wange awo wonna tuba tulabawo kubanga obubonero bwonna bubaddewo butulaze ekituufu ekibaddewo kakati bannange bano era nga bongera okutukakasa nti email eyakozeseddwa si yaabwe si email eya UPDF oba ministry eya defense mbo era n'ebbaluwa nga temakinga ne official UPDF contact details kakati mbu ne signature ne stamp mbu ezabaddeko ziri fake ebyo bino bisobola okubeerako kakati ani agaana gwe kubanga oyagala kuyisawo obubaka n'oteekako ekiri fake kiringa bw'onoogula emmotoka ate n'oggyako ennamba entuufu n'oteekako enfu ekyo tekijjaawo nti emmotoka eyo siiyo oba si gwe abadde agivuga wabula mission gy'ogitumako ekwetagisa ennamba enfu bano nabo baba baaki kakati munnange kanoddewo akiiki nga agamba si bituufu kubanga ye real defense spokesperson era tasobola kubeera nga asayininga ku bbaluwa efaanaganako bwetyo tekisoboka kati mune yote nga bajeegaana ebbaluwa naye ebbaluwa eyo nga bweri nga tumaze okubeera nga tugiraba babyegaanye kati mukama waabwe n'avaayo n'abeera nga kyeyeewaaniramu exactly era kyekyo ate bali kyebeegaana kubanga Muhoozi yaze n'akonfaminga nti ye yakoze ekikwekweto oba yalagidde ebikwekweto ku ofiisi za NOP era n'atiisatiisa nti azzaako maka ga Bobi Wine kakati nno mwe mwerabidde ku mulundi guli Bobi Wine bwe yagamba nti Muhoozi emagere amanyiyo ajje naye obusajja bwe baabuleke ajje yekka tukole ki mujjukira akantu ako kati Muhoozi okusinziira kati ye ku ntegeera ye y'ebintu kati agezaako okwagala okulaga naye tusobola okukola ki tusobola okujjayo kubanga tasobola kukkiriza defeat tasobola era aba ayagala gamaanyi titwagenzeeyo netukola bwe tuti kubanga alina bye yayogedde wano kubanga bw'oba osanze ebintu katugeze by'osanze mu byonna by'osanzeeyo ate n'ojja n'oyogerako nti twasanzeeyo zikondoms twasanzeeyo wayayogere nakyo ekirala ngenda kuba bikubuulira wano mpola mpola nga bembejjukira naye Muhoozi Kainerugaba ono nga ye Chief of Defence Forces UPDF akakasiza n'atugamba nti naye kennyini yabadde mu kikwekweto yakibaddemu nga security raiding National Unity Platform offices kakati jukira nti ekikwekweto kino kyabaddewo ennaku z'omwezi nga 21 ennaku z'omwezi 21 25 era nga twalabye amagye ne police forces bonna bwe batyo nga bakozesebwa era nga bali ku biragiro mugende musaleko ekitebe kya NOP wali Makerere Kavule okukosa munnange n'essomero lye basomesezaamu abakulembeze e Kamwokya era kye baakoze kakati Muhoozi bw'atyo ng'agamba nti NOP n'abawagizi baayo Bobi Wine n'abawagizi be nti okuva kati bitubasanga nga mwambadde ebyambalo ebyo bye mwambala wovula ezo tugenda kubatta busi era tewali kibuuzo kyonna tewali kati tugezaako okulaba ebbaluwa eri ebirimu
nabino kati ono abyogera directly ku gundi ye ku mukutu gwe gwa X bilidde wakiiki abikola ki abyegaana eri nti ebbaluwa etena bakubeerako yaabwe naye ate bino already nze nga babiyinza okuba ate nga bisingako ne ku ekyo ekiriwo nti ne ku bbaluwa eri bino binene nnyo okusinga ku bbaluwa eri kubanga nze mbirabira ddala ng'ebigambo bya Museveni gurupu ya Kyagulanyi ngenda gikola ki ngenda gimalawo kakati Muhoozi bw'atyo n'akonfaminga nti yakontrolinga amagye ne poliisi era ye nga CDF bw'atyo nti yakontrolinga amagye ne poliisi nti era wabawo omuntu akiinako obuzibu yogera yinza akontrolinga amagye ne poliisi yogera ennaku gye tulina muganda wange kakati ebyo Muhoozi bye yayogedde mbadde just njagala mbikuyitiremu kugamba okakase tubigeraageranye ne Deo Akiiki byayogera oba UPDF byeyogera omugezi waabyo wa yaliwa juzi nga twogera ku bya court martial sources bye byava nga bagamba Besigye alina okubeera ng'asigala mu kuvunaanibwa kooti y'amagye tetugenda kumuta tetugenda kukola ki Deo Akiiki teyavaayo kukola ki kubiwakanya nti eyo source kiki kubanga akimanyi bulungi nnyo nti mukama we yawadde ezimu ku mbwazi yogera kati ati agamba ngende ngambe nti nno si bituufu omusajja agenda ndabule wuuyo owa CID magambo bamulabula yagenda n'akwata ku basajja ba PLU bozi nagikuwaddeko kati oyo mulabe wa Muhoozi tewali nkole goberera mateeka tewali bali ne wabeera bali mu buli bwanguzi ye Muhoozi kati basajja be kati eggwanga terisobola kubeera nga lifugibwa abantu ng'abo kubanga babeera bagendera ku mbeera zaabwe bo nga bwakirowooza bw'atyo mu ngeri eri immature ye bw'atyo bwakirowooza kakati munnange Joel Ssenyonyi nga amaze okulaba ebyo n'ebigenda mu maaso abafoot soldiers bakijanyizibwa okuwambibwa kw'abantu kati n'abategeeza n'abagamba bannange bano si basirikale abaana be mugezaako kugira si basirikale era nga bwe kiri bwe tulaba abawagizi ba NRM aba PLU nga bambadde ebyambalo by'amagye ebyaddala so ate bo ne batakwatibwa naye ate abaana abanuupu abambala owambazi ovulo ne babakwata kati yeebuuza nti nabano be tulaba mu bifaananyi si basirikale ebifaananyi bikuteereddewo awo bwe bulaba abantu abambadde yunifoomu z'amagye byebyo ebifaananyi byategeeza Joel Ssenyonyi nti abo si basirikale nabo naye babeera bambadde yunifoomu z'amagye ate bo nga tebabagambako kubanga bino byonna ebyokuraidinga oba ebyokukola ekikwekweto ku kitebe kya NOP bigendereddwamu kulaga nti bano ebintu bye balina byamagye ate tebakkirizibwa tebikkirizibwa gye so nga ate waliwo n'abantu betulabye ba civilians abambala ng'engoye z'amagye betulaba naye tebabakwatako babeera mu kombati zennyini ez'amagye era mu abo mu bifaananyi ebyo nga bw'obirabaawo Joel Ssenyonyi agamba nti Honorable Catherine Lwamwaka bwe mumani MP Omoro District ono nga mukyala wa Lieutenant General Charles Otema Aweni UPDF Reserve Force Commander ate era muganda wa NRM Secretary General Richard Todwong awo era n'atunyonyola nti waliwo Honorable Lilian Abba ono State Minister for Disaster ate ng'era waliwo n'abakulembeze abalala mu PLU ya Muhoozi Andrew Mwenda omugezi wa PLU bonna tubalabye nga bambala engoye z'amagye kombati z'amagye naye tebakwatibwa naye ng'ate zo ziri za ddala tebakwatibwa kakati munnange era nga tumaze okubeera nga tufuna okwemulugunya okwo kugatta okwemulugunya kwa Ssemujju Nganda agamba nti ekyakoleddwa
poliisi n'amagye okubeera nga balumba ekitebe kya Nobu tekiri mu mateeka yadde n'akamu, tekiri mu mateeka kubanga bagenzeeyo nga tebalinaawo lukusa, tebalina lukusa kubanga kkooti erina okuba nga ebawadde olukusa okugenda okusaakinga nti mugende mukoleyo saaki olwo tebabadde nalwo. Kati n'agattako nti ne babeera balina olukusa naye ate ebyakoleddwayo okuwamba ebintu, okwonoona, okumenya nga bye baakoze, ebyo byonna tebikkiriza. Ne bw'oba olina olukusa nti kkooti oba poliisi ekuwadde olukusa nti genda okole saaki wali, kkooti ng'ekukkiriza, ate totuukayo kwonoona bintu nti omenye enzigi, kubanga ekisooka walina okubaawo omu ku bantu abavunaanyizibwa ku kitundu ekyo. Kati nga ofiisi za Nobu walina okubaawo official omu ku ba Nobu era nga yagenda okubayambako kubaggulirawo wonna wonna kye baagala okusaakinga basaakinge. Naye kino baakikoze nga tewali yadde n'omuntu n'omu. Ekintu Ssemujju kyagamba kimenya mateeka, okukuba kwonoona era kuba butagoberera mateeka. Kuba butagoberera mateeka kuba tebabadde na search warrant okuva ku poliisi, era nti amagye galina okuba nga goberera amateeka. Okwonoona ebintu ekyo gwe n'oba olina warrant ate era nakyo tekikkirizibwa kuba kumenya mateeka. Kati ebyo byonna byonna birega bwannantagambwako kubanga kiba kitegeeza nti munnange order from above, tewali kugoberera mateeka. Katulinde ate bw'anaaba agenda okusalako ewa Bobi Wine ate agenda kukola atya. Kati era munnange mu buufu bwe bumu Muhoozi bw'atyo n'abeera nga bulijjo Kakwenza tamuweeza, yamuweereza obubaka. Kakwenza ali mu buwaŋŋanguse agamba nti Chief of Defence Forces ono byayogera ku mukutu gwe gwa X naddala okutiisatiisa abakulembeze mu opposition nga Bobi Wine ne Kizza Besigye nti ebyo bw'abiraba alabira ddala nga Muhoozi leadership style ye eriko ebibuuzo bingi nnyo, era bw'atyo n'amuterawo okusoomooza nti Muhoozi bw'aba ayagala okukakasa kino atambule ku Kampala Road nga talina baggaadizi be bakuumi be, atambule just ng'atambula abuuza ku bantu, alabe abantu kye banaamukola n'ebigambo bye bagenda okubeera nga bamwolekeza. Yagambye nti Muhoozi Kainerugaba should walk along Kampala Road without bodyguards so that he is shown how we feel about him. Era yagamba nti ono kyakola addeyo ne yeesibira mu kisenge kye n'atandika okuweereza obubaka ku mukutu gwa Twitter nga teri muntu ayinza kumutuukako ate ng'ekifo kyonna kyebulunguluddwa abasirikale. Naye agezeeko bugezaawo agende ku Kampala Road, agende ku Kampala Road atambule nga talina bakuumi, alabe obusungu bw'abantu, naye nze nga bwe manyi bannayuganda obwavu bwabayinga. Kati abamu babeera bamanyi nti bw'anaasanga Muhoozi n'amuwaanawaana yoyo babibuuza aganye omuwaana amuwaanawaana gwe kyovudde olaba nga Balamu akoze akasente kangi nnyawo kubanga ye amanyi wanyiga amapeesa ge ne pulezidenti yaddako gwe standby generator. Era tutegeke wano, kati tutegeke eno ojje tukole bwe tuti, naye ebibiina bigenda na budget era balina okuba nga bamuteerayo akasente. Oyo Balamu akoze ssente Muhoozi ezitalina era bano bonna baani abantu bali babiri ndowooza abafunye ennyo mu Muhoozi, ayinza okuba Andrew Mwenda ne Balamu. Kati bano bagashumba basajja battu bo bali awo bwe batyo tebalina nnyo kasente ke bakubye. Naye abantu aba nze mbabuulira abantu babiri, Balamu Baruhagala oyo gwe mulaba
Andrew Mwenda abo bakubye Muhoozi Essere ate Museveni akimanyi kuba yakimulabulako ekimulabulako naga nti abasajja yete amale mundi yazifunanga mwale kuba yazisaba era yatunnyonnyola naga nti Muhoozi yamuddiza essanyu eka okubanga kati luli teyina sente nga abakyala bamugoba naye kati yatuuka n'okuzirika kubanga yali yakava eri enajja nankumbi enamasuba n'agenda ate ekyengera weyasi n'anyuuka naye n'anyuuka kati mbuna ng'egi yali ali wiiki abeera ku ccupa kukagana ate nga tafeyintinze kugamba nga mu ngeri y'okuba nti yatugamba nti oba yalinga ategeeza nti bamukozesa wabula obukakafu ku nsonga ezo nga bw'ozigulidde waggulu awo okumanya ebintu si bya muzannyo yadde n'akamu munnange abawambiddwa ababiri abateereddwa kubanga bawambiddwa abakakiiko k'ebyokulonda aka NUP babadde bana naye kati ababiri ne babatta kati bano ababiri be baatadde olwo batubuulira ebiri eri abasajja bababuuziza biki okukakasa nti abasajja ddala tebasaaga kati nga tuvudde ku bino ebyabaddewo akiiki bye boogera n'abandi wedda balimba bakola ki naye obukakafu bwa Muhoozi abatuwadde kati na bano bali Muhoozi baatuwa mugende mubakwate bo basanzeeyo biki kakati bano abawambiddwa batutegeezezza nti ababawambye babategeezezza nti bagenda kukurashinga oba bagenda kumalawo NUP bagenda kumenyamenya NUP mu mwezi gumu gwokka bwe guti omwezi gumu gwokka gwe balina okusinze ku biragiro bye babadde nabyo jjukira nti Fred Nyanzi juzi yatugamba nti omu ku baali bamuwamba yamugamba nti owange Nyanzi oli mukwano gwange nkwagala nnyo naye toresistinga abasajja baatugambye tukukube bukubi masasi bw'ogezaako okuresistinga arrest tukukuba amasasi tukutte bwe tolowooza nti nno yali alimba yali talimba naye yalimu obubeezi mutima gwa buntu n'agamba nti bano babakola naye tebalina kyakukola batumwa kakati munnange ababiri kwabo abana ab'ekibiina ekya National Unity Platform abali ku Election Management Committee EMC officials bano kugambye babiri ku bo ku bana abawambibwa ku lwokubiri luli olwa wiiki eri era nga bawambibwa ba security operatives bo already nkugambye nti bateereddwa kakati nga tumaze okubeera nga tukitegeera nti gye baatwaliddwa si wangu yadde n'akamu era nga batubuulira embeera gye baasanzeeyo batugamba nti abasajja bababuuziza ebibuuzo ebiwerako era nga kwabo abateereddwa oba abawambibwa first of all kuliko Mercy Walukamba kuliko Alex Rovans Lwanyaga kuliko Rehema Juma wamu ne Eddie Kayabura era bano baatwalibwa ku mudumu gwa mmundu akawungezi kw'olwokubiri luli olwa wiiki eri era munnange babasanga wali Lungala mujjukire Mpigi district baali bava Rakai kuziika we babasanga ne batwalibwa kakati munnange mu kubatwala mu ngeri kwegamba efaanaganako ng'eya firimu kati bano batuusiddwa eyo Miss Walukamba okusa ne Miss Juma bo ne babata ennaku z'omwezi nga 21 naye nga baali bamazeyo ennaku 4 kakati olwo omwami Lwanyaga n'omwami Kayabura bo ne basigala nga bakwatiddwa nti baataako abakyala ne basigaza abasajja kugamba bo ngeri gye bali nti emipiira gyo giri kumpi awo basobola okugikola ki okugikwata myangu okukwata awaayi katusigaze bano bwe tunaasobola okukwata emipiira mangeri efaanaganako bwe tuyinza okubikunyumiza yano ng'olowooza nti nsaaga oba kiki nkubuulire muganda wange abasajja bano si bangu kakati munnange mukyala wa Lukamba oluvannyuma lw'okubeera ng'ateereddwa olwo kati ategeeza bannamawulire
engeri gye baba kwatamu wali erunga ly'empigi ne babateekako obukookolo ne babasiba ne baba blindfolding era ne babavuga ne babatwala mu kifo ekitategeerekeka. Kakati olwo ne bababuuza ebibuuzo mu interrogation room, olwo bababuuza kajojijoji w'ebibuuzo. Kati wuliriza ebibuuzo bye bababuuza. Mu bibuuzo bababuuza nti plan za Nuupu nga twolekera akalulu akakawempe North ziri zitya n'ezo eza 2026 ziri zitya. Kakati no wano njagala owulirize bulungi. Oli bw'abanga akalulu kakawempe North abuuza pulaani za Nuupu so nga ate abaluntu bwe balina okubeera nga basalawo, kitegeeza nti NRM nga bulijjo epulaaninga okujja okuwudiisa abantu nti abantu babano balonze kandidate wa NRM. Kubajjukira nti juzi twalaba omukyala wa Nuupu Mobilizer nga annyonnyola ebyali e Kayunga ewa Nakwedde era n'ategeeza byabakama nti ku guno omulundi tebagala manyanga gage mwakola eri ne mulangirira ebintu ebitaali mu layini n'ebintu abantu bye baali bamanyi. Akalulu kano tukaagala. Kakati bababuuza kiki mu pulaninga. Era munnange omukyalo ono agamba ne bamubuuza lwaki wajoyininga Nuupu, lwaki wegatta ku Nuupu, pulaani zo kiki ez'ekawempe by elections. Bababuuza era nga babagamba nti lwaki Nuupu balonda Erias Nalukoola, lwaki gwe balonda. Kati wuliriza nga Furaga Beyara lwaki gwe balonda. Era ne bamubuuza pulaani za 2026 nga bamaze okulangirira buki kimuzzaako, ati basuubira kulangirira bulangirizi. Wajje mujja ssente eziddukanya ekibiina, sources of funding. Bababuuza wajje mujja ssente eziddukanya ekibiina kigenda mu maaso, olina ebitebe bimeka mweyita ki? Era ne babagamba nti ebyo byonna yadde biri awo, naye njagala okubabuulira kati babategeeza ffe tugenda kurashinga Nuupu mu mwezi ogwo, tugenda kuba tugimazeewo. Bategeeza no people power kye batamanyi. Balinga bagamba tugenda kukuba abantu, tugenda kumalawo abantu mu Uganda kubanga drone zaasomba ne zikoowa, abantu bakyaliwo beeyongera bweyongezi. Kakati mukyala Juma agamba nti era bw'atyo yabuuziddwa ebibuuzo kajojijoji ebibuuzo ku ssimu ye era ne bamubuuza ku kifo kyalimu mu kibiina nga bamubuuza nti kakati gwe ng'omukyala ku komiti ey'akakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu wajja otya okubeerako? Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja atya okukwesiga? Lwaki akwesiga n'akuwa obeera ku electoral committee ate era n'obeera ne ku komiti y'abakyala? Lwaki gwe? Bamubuuza munnange. Era n'abo abawagira kwegamba ne bamubuuza ku ba foot soldiers. Ate ba foot soldiers abambala zi ovuro bo bali ku ki? Balowooza kiba pulaninga kibiki baba basomesa? Muganda wange agamba nti ne bamubuuza nti waliwo enteekateeka yonna ey'okwekalakaasa okwokya ebintu era ba foot soldiers batrainingirawa, babatendekerawa, ba foot soldiers babatendekerawa nti era naawe ogenda ekamooca ku leadership school okusoma. Bamubuuza nti ogendayo n'obeera mu kiraasi ezo. Kakati munnange era olwo nti byonna bye babadde bamubuuza byabadde biva ku ssimu, basoma mu ssimu ne bamubuuza okusinziira ku ssimu bye basomamu bye bamubuuza. Okusinziira ku ssimu bye basomamu balaba engeri gya communicatingamu n'abantu abalala. Muganda wange bino tubinyumya era nga bw'obiwulira nti gwe ali eyo munnaffe oba oli awo eyeteereddwa gwa naggamba atamanyi kigenda mu maaso, osobole okubeera ng'otegeera nti bino bya ddala era birimu n'okutwala obulamu bw'abantu, naye nga babalanga bwemage. Era situdio ekibuuzo kisigala kiri eki, lwaki owagira Kyagulanyi, lwaki oli wa Nuupu,
lwaki toyagala Museveni ebyo lwaki toyagala Muhoozi abuuza mwagaleko ki bw'oyinza okumwagala bwe mwagalako ssente naye nze sirina kyembaddamu nze